This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our decor collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. I'm on the move, looking for my groove, sweetness on my mind, mango, apple, tamarind on the go. Flavor muka chupa, refresh and go, flavor on the go, yeah, yeah. Flavor muka chupa, wherever I go, flavor on the go, yeah, yeah. Flavor and go, refresh and go. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda mu kujira kutoka ntoko nimbuzi nekuno Arabura babaddi abakyala Wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibu alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange singa omuntu gwogenda okukola naye ye yebase bali mu morning breeze ewuwe ennaku zino embeera nkambwe omuntu okimanyi nti abantu tebakyebaka bulungi kana akasati nakagula Bungereza sinnakubuuza sati gye wagijja nze ndabisa gy'obadde ojja sinnakubuuzaako nze tomanyi nomanyi nti Katonda alina ebintu byansaasidde nti mino ebintu byonna mbikoze $5 billion tezinnajja kyokka ate era we zijja olina okwongera okukolayo ebirala kubanga olina zifaanana toyinza kubanga omuntu wali savingako $5 billion osigala nga yali atali savinga ezo $5 billion zo kati nze mu ssaala zange omanye ekirimu nsabirira zireme kujja kubanga naye zo eza ministry bazituwe anti olina okugenda n'ozisabayo anti tulina okugenda tuzisabeyo ekirala abantu baregestaringe okuregestaringa obeere member saving twageza okulaba nga ate ekyokusavinga nnyo ate nze nagenza olaba zino $5 billion tuzeetaaga zitutabula binene nnyo ate betwesevingira ezaffe kuba zo savings tewali alina kwogera nga si member wassa yes kitegeeza buli member savinga atubali akantu kadde kalungi ak'okubala ako wakalabye naye katuyambako ne tusiivinga in fact nalowoozezaamu ekintu ezobeera nga bwe tusavinga nga bwe tulaba ne banaabeera bammemba kuba ojja kukakkana olina bammemba 10 naye anti obeera ne bammemba 10 naye nga bw'olina nalabye wano omusajja ng'abala mutandika ng'abasaaga n'esente ziwera speed webali kuba muli eyo waliwo ba makeup artist ne mukola sako yammwe nga musavinga ne basooka ne batandika bba ekyabwe omwaka gugenda okukuba omusajja yatubalidde nti singa buli muntu aleeta omutwalo gumu
buli lunaku. Omwezi ziba sente. Kitegeeza nti mu wiiki obeera olina emitwalo 7. Omwezi gye emitwalo 3. Omwaka omuntu omu abeera alina ssente mmeka? Milioni 3 mu emitwalo. Gwokola koddi. Tuli wano tubala okutte essimu. Mwana muleke. Oli mukuwuliriza music wemala nga muwoza nti emirimu gibuze. Bakama abo batudde. Bebuuza nti kati mu mwaka omuntu aba alina ssente mmeka? Calculator gye wandikutte n'ogamba nti kambabuulire kino oli ku ssimu. Nene kiraki. Wetumala ne tuleeta omuntu omulala ng'ate owooza mbu simanya. Ogenda leeta omuntu omulala agenda kukola ki naawe? Ngenda leeta omuntu omulala tunasaba okugamba nti kati tubala ssente ng'akutte calculator. Omuntu yenna alina olowooleza babosi bo ne baba nga basanyufu. Gwe nina kye mbadde njagala okubuuza ng'oyogeddeko ebya calculator. Be twali tusoma baatugamba nga mental work. Mwakolako mental work? Kyeki? Mental work kwe kujja obuziti kyanaagamba 7 times 6. 7 times 6 eri ki? Gwe eriki? Gwe eriki? Lwaki oggukira munzi? 7 times 6 eri 36. Eri 36? Kale. Gwe eriki? Mutya 7 times 6 eri ki? 7 times 6. 7 times 6 eri ki? Ate mbadde nkimanyi. Lwakuba mbadde ndabika nvuddewo obuvi mu 9 eri 42 si 36. 42. 7 times 7 si ye 42. Ye 49. Ye 49. Nawe tosiriwa tugaye 7 times 7. Ako jjaka salamu. Toka salamu. Ane da jjaka salamu. Sebo toka salamu. Okajjamu mutyaba. Okajjamu. If you still want the job, you will keep that thing there. Toka jjamu. Go wawa. Essomero likiikirire bulungi. 7 times 10 eri ki? Zubeda 7 times 10 eri ki? 70. Ekyo ki kyoyogedde? Ki? 70 kiki? 70. Kyanaye nkigudde. Nsanvu. Omanyi nti nkigudde nnyo. Yogano nasomera mu masomero wena. Bigenda kasala mu bannaye. Abadde sanswazi. Nekyo kiryawo kitudde kitadde ebintu mu matu. Nkugamba toyinza kukola na muntu ng'atadde ebintu mu matu. Mu kifo ky'okutaayiza mukama wange awo okubyebba. N'agamba no kuba kati olaba nduddewo nga nkyakikubuuza. Abadde wali akikugamba. Gwe mulimu gwe. Awo kyabadde alina okukola. Naye tamanyi mulimu gwe. Kana akasawo si ka mu nnyonyi. Business class. Business class yawa. Kata. Bagaba buno. Kisinziira. Tondaga birimu. Mulimu bino ebintu byange ndababuko. Nzo okundagirawo paadi. Ani barugaye temukebera nsawo z'abakazi ogwa mu paadi. Siya. Paadi bagambe mbu abasajja ekiba kyayisizza kubatuma paadi. Wali abantu ng'atuma omusajja we paadi. Namugade tyayo paadi ng'okomawo. Kati nga lwamanyi sayizi yo. Yate eriko sayizi paadi. Paadi ziriko sayizi. Mulimu entono kisinziira wakugamba era wakugamba nteta max era oba ogiraba. Kigambo baba kiwandiiseeko. Kati max ye y'abanene. Eyo abalina flow ennene. Mbadde manyi bazikola nga zisinziira ku sayizi ya animal. Tezisinziira. Basinziira ku flow. Si sayizi ya animal. Kati gwobeera weemanyi nti flow eri heavy. Wakyaliyo abakyala agaba agenda mu nsonga yenna olubuto lumuluma n'akola ki. Bayitirivu. Eddagala teryajja bagamba nti eddagala lyajja. Nalabye abamu ne bagaba babalongoosa. Babalongoosa. Simanyi ekirwadde bakiyita endometriosis. Nga kyaki? Bayika omusaayi munnabaana. Simanyi abamu baba n'ebizimba nga tebabimanyi. Baliwo ne bebatwala ku bitanda. Kyali awo. Ekintu ekyo kinene. Eva yakola ekintu kinene yanyiiza nnyo Katonda ekitegeeza. Okukola ki? Okutuuka. Tomanyi bali mu Garden of Eden nga tebagenda mu nsonga. Waliyo. Nga beekerera bwekerezi. Ffe tubisoma mu Bayibuli ndi mukkiriza. Nabalayo ejjo nga muyimba bambi. Nga beekerera mu gundi. Nga beekerera awo mu Garden of Eden babeeranga awo.
nga tebamanyi na kumayambo bali bwereere naye kisoboka naye ngeri essaaliyo bwaliyo nga baga naye gwe ebintu by'edda obimanyi ebyedda mbimanyi nga bwe nakugamba ki owaaye abasumbuusa bazze gendayo muti abatugulizeeyo sumbuusa gendayo tuleete sumbuusa naye ng'olwawo okutuuka kubigenda mu maaso wandibadde okeera nga temunnatuuka bannaayi kati boosi wa Deriki yatuuse dda ayagala kukola ku misaala gyammwe obedda ayimiridde awo okirabye kyenkugamba guba guweddeko bo kati guweddeeko naye batandika nga babasasula maawe leero mumeka ye 16 18 abantu nga naye gwe abo abasasula obamanyi omwezi nga gutuuse wakati era ku buli kampani ekyara beetala n'olowooza nti balina kye bakola balyoka basongoza emimwa nombuuza kiki nomugawo bwenkenke bw'oteekawo bwaki kiki obadde okimanyi olina osasula abantu naye oyogedde ku bunkenke meeya mugambe meeya ki meeya MC meeya ave ku nsonga za pasita Kayanja meeya alabika alina kya meeya alabira ddala ngaaka aliwo abaalya balye anti agamba meeya abuuza kiki ddala ekyabaleetera okuba nti out of the blue bajja namulabye mu vidiyo ye out of the blue nti nga bajja kukola okuba nga kati basupportinga jo pasita bayinza okuba balabye amazima nga bagabye leeti naye akirinyemu meeya kuba ekijja si muntu awummule ekijja ku meeya bw'anaakirwamu ennyo ekijja si muntu meeya mu mutima gwawulira nti waliwo abantu nga bwavudde ku Katonda meeya kyabaakola balinga abaalidde meeya eyali omukatuliki n'asiramuka kati obwakatonda ayogerako bwaki ayogere ku bwa Allah bino kati bya Christianity abireke meeya mugambe akakkani omanyi meeya mugambe bw'aba ayagala ku mugaati ekyo nakimugamba nedda si kya mugaati takuba bali ku mugaati bw'aba ayagala ku mugaati ayagala kumanya sitole endowooza sitoola gyagibuuze agibuuza ani bano bagamba nti baalya kuba abamanyi bantu be yayagadde ndowooza adressinga ensonga muti ababeera n'ebinusu by'ebitaano muti ababeera n'ebinusu by'ebitaano ekiddako kusamira waliwo kye edda baatugambanga mutolonda ssente mbuno abantu babeeyambululiddemu kati juzi tuli mu bbaala mu bbaala oba olonda mu bbaala juzi tuli mu bbaala ng'oli asuula ak'N2,000 wakalonda nkatunuulira benti lwakwata era ekyakandesaawo mu bbaala nga tewali kyesobola kugula kya 2 nakatunuulira benti mu bbaala tewali asobola kweyambululira neŋŋamba nnyinza olonde ak'N2,000 ng'oli yanneya maama mu bbaala kizibu okweyambululiramu mubeeyambululira mu makubo mubakanyuga mu kkubo naye meeya yanyinyonnyodde meeya yanyinyonnyoddekiwa nnyo maanyi naawe ZUBEDA galye yakiwa meeya yanyinyonnyodde nange sister waliwo ekintu ekigenda mu maaso kirungi n'agamba bwetyo bwe tuvudde mu nsi yaffe bwetyo generation yaffe yonna bwe tugiyiye kanveeyo nga wa Equity for Men nkube kino nemugamba my brother go ahead the sky is the bachogata the sky is the top is the limit mbadde njagala okuba embogo kyembadde njagala the sky is not the limit the sky is the limit bagamba the sky is the limit kyekyo ogambye the sky is the limit kyoyogedde kyekyo alate ngogambye nze nkugambye nti the sky is the top obadde ankuba embogo nga nti is the top so meeya bambi genda mu maaso nedda tagenda mu maaso kyokola kirungi naawe noonya amazima amazima gajja mmokya sinakuweereza message bakuzeemu oluvannyuma lwabiri biriwa anti wampeeza message nekuweereza sente nekandabe anti olwo ngendo bawemula era bawemule nga bukyali saazirabye
Oba bakayise batya bayinege gye bakayiseemu simanyi obadde avo simanyi oba biki oba minimal oba biki bya luzungu my brother ne pastor akasooka kukolerako pastor ki pastor Kayanja pastor Kayanja simumanyi nnyo bwentyo ba brother basooka kutwalayo mugambe talwanisa basajja meya abasajja meya nawe yakufulumiza ne party tunaga wait for party 3 yasose ne party 1 naleta party 2 aleta lwakuba kati etteeka lyafuluma etteeka erifuga omugaati do not talk when you're eating kati yalya atati talina kyalya yesu kakyaleekaanira bali do not talk when you're eating era bali bwe nabirabye nembagamba do not talk nina gwe nalaye nga mumanyi waaba nnyonnyola ng'ali ku mazima tabeera waati namulaye nga nnyonnyola ne ŋŋamba my brother there is something wrong si bwe nti bwe nkumanyi ku mazima naye ne ŋŋamba bw'abaanga musanyufu tumuleke naye meya layika yaganyaaga ate tujja kumuleka meya ngenda kwogera naye ekyajja kireka ate ku lwokuna ekyajja kireka yekka ajja kireka yekka so abaleke banne balye abaleke ayagala balakiza mugaati abannayuganda n'emitima gyabwe komenze nga bagamba you was so disappointed in this man disappointed abantu bali disappointed na buli omu befuula serious okutuusa lwe babagamba nti bannaye musembere ku mugaati awasigadde babeera disappointed in everyone akyogamba meya singa amuwa omugaati ajja gumu ebiri naye gwe mu Uganda omanyi abantu be beekyusa abantu omanyi be beekyusa gwe linda yaŋŋambye waliwo ebintu nga kalica neddi ntatera bivaamu yaŋŋambye ne bamuleetya akawumbi yalina sente zaali fatalidde naye mubuuze ye akawumbi angani akamuleetera yeeyogeza ebitakwatagana ani agenda omuleetera akawumbi akakkane kati ate bw'atakkakkana n'alwanirira ensonga egyaliko terina gyejja kugguka eyo ejja kukomaawo kuba ate nabali bayongedde Senyo ng'asobola okudda ku sayidi ye ani meya adde ku sayidi ya pastor Senyo ngamba pastor Senyo ng'asobola okujja n'amulaba nti omwana kyaliko kyekituufu badde nabye ngenda okwongerako naye munnaye kati g'oli ku sayidi ki nze ndi ku sayidi bakwano bange gye baliko abafuna sikyayagalira ddala kuva mu abafuna sikyayagalira ddala kuva ku mukwano gwange alinnya mu mugaati era ali mugaati gwabwe agulinnyamu ekyo ng'ate abantu abo balina family reasons weebale azironga azibali kye balireeyinga mazima kubanga bali oli oyo gwogamba ye akunnyonnyola ekyabadde mu kkooti meya bagamba bo bakuwa facts nga bwe zivudde mu kkooti mpozi omusango gwatandika ddi ogwo gwatandika dda baaga guyingira bo nedda ye yakabiraba meya ye yakabiraba naye bano bo babitandikira from the word go ng'era kusayidi ya pasita webale era gundi omu baali bamusuubinze n'omusuubinga 3 weeks ago namulabye ate badde yamusuubinze waliwo gaayi awo yeekweka mu gundi bali abavuganya oli balina gwe beekwekamu ne bamuleeta ne bamugjayo naguwangula ebintu si byakaakati abantu baleke ku mugaati oba byakaakati naye nga bakoze nnyo baleke bave ku mugaati ekyo kiteekewo nti bave ku mugaati omugaati tegwetaaga linnyalinnyamu beegutyo baguleke kuba ofuna omuntu akuwa akasente akawerako ennaku zino si mwangu bave ku mugaati bambi okitegedde kana omugaati nomuguli tugw'omuntu nga gumutugira ki anti olirya n'olya Zubeda toguwa muliro netuuka lumu ng'ensi negaa naye bannange kimala Zubeda wumula kuba naawe olina emigaati gy'olya ne tugamba mukwano waliwo emigaati tuba tukulaba mpaayo omugaati my brother mpaayo omugaati
My brother tatawana mpayo mugaati. Katugumulekere. My brother tatawana. That's bread. Tatawana. Teka wano mugaati. Nerabidde. Osobola kwerabira. My brother nchiddamu waliyo emigaati egigenda. MC Mayor abakwano baffe ab'amasuuti. Ng'abantu bakusuubira kwimya ekituufu. Naye olw'omugaati n'okyuka n'okanula eri. Naye nga Mayor abasajja baleke. Ebintu birabe bulabi. MC Mayor alinde Sunday Nation enkya. Ajja kumanya. Abantu balabe bulabi baleke. Era nze ngenda mugamba nti MC Mayor. Baleke. Tolinnya nnyo mugaati. Like tolemezaamu. Ojja linnya mugaati gw'omuntu. Oba abadde talinawo situula etambula. Bw'atyo bw'abeera. Bw'atyo bw'abeera. Ennaku zino abadde nnyo mu show. Ate kati ebyo yayogedde olowooza ku show bajja. Baagala eshow agyebeereremu. Byo byonna babikole badde bamaze okugula emmeeza. Kuba baali bamusuubiza emmeeza. Tebajja gigula. Nedda. Abantu ennaku zino entondo kwe batudde. Oba buli azaamaanya. Osuubiza otya omuntu omugamba y'akantu kati nibe kati n'anyigira ddala. Era nze kati olaba okuva arawundi kati olaba nina omugagga wange kati ng'olaba Vice Chancellor. Vice Chancellor yavudde. Vice Chancellor yavuddeyo n'agamba nti ye ekyo ekya minisita si kyekintu mbu kiri awo. Era n'agamba nti ye n'omusaala gwafuna gusinga ogw'abaminisita. Era naye nagambye Vice Chancellor anoonyereze. Omugagga we ayinza okuba ye yakuba n'amasimu. N'agamba ate kati mu kuba kati Vice Chancellor enkwata gyakuttemu Victoria University. Okugiteera awo yenna adda mu kifo ekyo. Aba alina omumenyeka ennyo. Abeera alina kumenyeka nno kuli awo alina okuba nga mindset gy'alina yeemu. Ate kisoboka ate. Neyiye. Ate tekisoboka. Butereevu. Wakati olaba abachancellor abasinga balaba mbu byakola alisima mu bya socialite si kyebyo bo bamanyira biri ebyokuba ku bitabo. Kati amakulu ogufo mie yagutadde tegulina nnyo makulu. Naye nze era nange ne yandibadde nze si nti nzala wa Uganda. Naye ne munyagwa yakyogera obeere n'obutuuze bwe Canada obute okimanyi nti abasinga bonna baagaana okubuta. Anti alabamu enkya mugenda mukwatya mu kintu mu muyiwe n'eri yabiyiwa. Naye gwe omanyi okubeera n'obutuuze bwa Amerika awantu w'olwala ne bakujjanjabira obwereere. Ate odinawunsinga n'okuba essimu ya emergency mu ddakiika 5. Odinawunsinga kuba n'abazimba toyi ya miliyoni 7.3. Okitegedde. Ndowooza yakibalaabalamu n'agamba kwenda wuko. Waliwo baŋŋambye nti waliwo eyeewadde Dyson nga balamu ne nammere tebannamutuukako. Naye n'atafa ate. Nalabye balamu ekiro. Sawa mwenda. Agenze mu ddwaliro. Nalabye n'oli omukyalo oli Honorable Minister wa Youth. Erinnya lye ndyerabira. Lisa. Erinnya liriwo ekyo Kalirisa. Omukyalo oyo. Namwagadde nnyo. Namwagadde nnyo nange. Amasomero omuzadde asasula sente z'omwana eza vaani. Kiki ekibaleetera okutikka abaana b'abantu ne mubaleera bwe. Ye Dr. Lakisa Masi Faith. Very beautiful lady. Very energetic. Ate ekintu akikoze bulungi. By the way banaye ekintu kati yongeramu okukwata bano abagenza abaana saawa 10. Webale. Ezo baasi z'abaana ezigenda saawa 10. Oba oli bize tugabe tukuyambe. Nze mutabani wange ebyo bibaasi babimuvugamu ebyo. Ngajjukira ebiseera yali abeera eri ne maama we Entebbe. Kati nga bamukeeza. Jjukira yatandika osoma oba ng'ali ku myaka oba 2. Kimwali mu mugobe w'abaana. Anti ng'oli nga maama we agamba nti waliwo omwana omulala eyali ng'ewaka owa sisita we. Kati mbuye oli yali atandise osoma. Kati nga nti noona akole ki? Ne mbagamba ezo ssente siziyina. Kati basooka ne bamutwala awo ku ssomero liri awo ku kyalo. Ngenda mmutuukako mugamba count for me 1. N'atandika 1 4 3. Ngamba. Akasomero k'oku kyalo tekajja soboka. Nga mbuuza awo essomero nga tumufunira international eri awo ng'oyambuka Accurate awo. Naye nga vaani okumujja eri gye yali abeera we wali wasinga okubeera ewala.
kati nga gwe balina okusooka okukima ku 11 baba mukimi kati ate eka ate n'atuuka ku 12.1 ekiro kyokka ali mu baby kiras agenda tukamyaka kitaawe nga sasooka kifaako kati awali myaka ndowooza nga 3 ngenda agenda kiŋŋamba ng'ali myaka gyali nga 5 ali mu middle agamba dadi tuzuukuka n'omwana wa midda yeeyogeza ebyo nenkuba essimu halo kati vaani emukima etya ne basooka ne bannimba naye nga tofaayo nze ku 10 ntuuse naye akanninde vaani nze ekintu ekikwata ku mwana ku 10 ntuuse ku geeti ya maama we mba ndi awo 11 nga vaani ezze okay nensirika nengenda nembeera we bwebajja ewaffe tutu ku 11 nenvuga ngendawo omwana yakomyewo ngenda otuukayo nga tannadda yayingirawo 12:45 ate nabonaabona enkeera twayolekera kabojja nembagamba akole interview mu gitereke bw'agiyita mu gitereke essaawa yonna bwe twakola interview anti bw'ogikola booti ng'ofuluma ngati ne mwana mugezi ebintu abisobola tebaddamu mulaba nagivuga edda kyali wajjala wajjajja wane enaalya mbaga kati ono girango beera naye era niko teyasoma top talina bifaananyi bya graduate nga mu top kati omwana teyamala kusoma alina certificate ya third term ya middle yagisomako so your boy is missing a certificate aya emuyamba ki gwolaba togiina oli wano mukwano nze tommanyira oyina certificate ya baby oyina ebifaananyi bya graduation sibirina kali naye ebyabisabu naye tebatutikiramu kati gwe Zubeda kankubuza ekibuuzo oli amwe nga lyali ddungi olaba ebifaananyi bye ebya nasale sirinayo yadde ekifaananyi kya nasale kale beweerowoozaako ebisomera muti beweerowoozaako ebiseera ebyo noweeraba kale ebyo bamugenze mino duwa mawuledi biki ebyo tolinayo ebifaananyi byo ng'oli muto ninayo nga tuli waka kati nga tususa menvu njagala ogenda obitunuulire bw'obiraba tolaba nga kati just obeera ng'eyeekubyeko firuta sayizi y'emu wedda wojja obeera ng'eyeekubyeko gwe naye bwe wali buto kinaakoze atwawudde weebale nnyo my friend kiggoguse mukwano wuli ali aguze oyo mbayinamu sheya mutyaba famire yaabwe mbayinamuuko gundi zino sumbusa zaaki famire yaabwe njirinako esoko giryeko bano luli nagende owa muntu wa 9% omunene zasuzeewo oba zaleero yegwe njalo nga mulimu omunnyo mungi bakuba jimpe njajjija wadde erimu omunnyo mungi nfunyayo kutuzi kyalekaganyuga lwaki ogankiriza nze atanywa walagi ageka nsanuule ku munnyo guno mutabani oli DNA ego yawandula owakafeero kaduuka bakamufera omutoolo mbo bamufera akaduuka nabiraba ekitabo nakyanga kikadde ekitabo ky'omuduuka eppya nenkwata gye yali akwata ku stock naye ebintu bingi ebikadde teryali tiryo oba nalengera n'expiry date ya glucose oba edduuka yaligulanga bwe lyali n'aguliramu n'ekitabo books of account naye nenda asoonoka agamba ngakati twagala jansitinsi ku dduuka ng'omwana bambi naye bambi kiwe babanga bamufera kati edduuka baalikola wawano oba baalikola footi gwe nolina okuba nali kivubuka nsi bambi bagamba ne Roni tokola lisaaki
Kiki kutuuze emabega. Amanyi bya GDP. GDP okimanyi bye kigwayo. Kati oba okola genda osome GDP. GDP omanyi bye kigwayo. Kigwayo kitya? National Gundi. General bityo. Development. Siba amazzi abo. Tebya bya water. Ogenda kuba plumber. Byebo wagenda kusomera okusoma. GDP ndabala ba mu film. Simanye. Kale Mr. Kulauka nga alaba video eno. Yani Kulauka. Yasomesa economics ku standard high. Nange nasomera ku standard high. Headmaster. Nange nasomera ku standard high. Wali ku Sarafu. Standard high eno gye wasomera ne Mick Wine. Nga tonaaba. Njasamira nnyo. Gonika Mick Wine ndokaye bakakozeemu a few moments later kanti muno omwoyogerera nga tokoma. Weewaddeko obujulizi nti wali tonaaba. Nga ne Mick Wine yakyogera. Omusawo yagambye. Si kirungi okunaaba. Oyonoona skin. Ojja genda awantu awali omusana omungi ofe. Kati gwonaaba emirundi emeka olunaku? Kitundu kya lunaku. Nabaako kitundu. Ntama yampo mbiri teguunya. Lwaki otadde amazzi agokya mu giraasi? Olina ekikopo? Osabye gocha. Nagateeka mu giraasi. Gakwate. Yala bannaye gwe. Tegocha. N'oseka. Oya mutuzo otunyogoga. Niba n'ebintu ebiri wano byonna. Baggalewo. Wawa. You people. Like nze saamanyira bintu ebyo byakukyunyizibwa. Wakeeke eri. Nkankunywesa kwata. Anywesako biki ku mazzi agokya bwonjo kyagamwa. Ati kwata. Teeka wano. Andi teeka wano. Webale kunfaako. Omuntu omufaako ng'owuwo. Abaana bano bane amazzi agokya mu gira. Gwogasabye. Akimanyi sobwatuka. Ng'obwatuka ki? Nambe yo kubwatuka. Eki. Grass. Ngebwatuka ki? Evaporation. Neweebuuza waaki omumanyi bakuleetedde ekikopo kiikyo. Leeta ekikopo tuyinza leeta. Ekyo kimpe nteeke mu kyayi ono ayokya nnyo. Mukwano. Oba omukazi abadde ayomba. Leeta. Omanyi baŋŋamba, waliwo kye baŋŋamba. Omanyi nti musobola okwebaka bulungi n'omukazi nga mumaze ne bino ebya chiki-chak, ng'ateekateeka kutte. ebyo byonna. Mu byonna musobola obikola. Ekiro n'aloota. Ekirooto. Ng'olina omukazi omulala n'azukka ng'anyiiza. Sumbuso agitwala te. Munazukka ng'anyiiza, okimanyi ekyo? Anti fe abakazi tetulina fomula. Kati oba ayinza okuba yaloose oba nga ndi nani. Sex mwennyini tunyiigiramu. Naye ndina ekyo ky'enjagala obbuuza. Kati singa omuntu abeera yeegatta n'ayita erinnya edda. Anti buli omu awo wakiteera. Oba bwenzi super. Naye nze sizanyisa ffumu. Nsooka kumaliriza kyandeese. Layira. Nga toyina ntondo. Bino n'embikubo. Nze siina ntondo. Nze nina ebintu ebimu bye sitatondowaliramu. Awo wennyini nze. Biringa byakulya. Awo wennyini. Nze emmere bye tuba tutandise emmere. Ng'enjala ennuma njagala kulya. Twakukoze eki naye? Ate n'oyo gw'olaba kyali wange. Naye buli wema ntandise n'ayera. Naye nze mwagalako kimu ayera wano wonna n'ogamba wapya. Wayerawo n'atere. Naye njagala bakufulireyo olweyo zino enje y'empanvu. Ng'oyimirira buyimirizi wo. Ngamba be tumala wano tugende waliyo procuring ogenda olonye okweweta ennyo ojja kukaddiwa. Ofune rek. Do you know a rek? Ne rek anti ekola wano. Mbuzi eri tekolayo. Wasoma garden tools? Rek? Ho. Panga. Wacho jita panga? Majita batya? Panga. Yeah?
Yasamya muli naawo. Ho waliwo ho omukazi omwenzinzi n'enkumbi kikyotegeeza. Ntegeeza nkumbi. Oli ye ho. Hoa. Si ho. Hoa. Aha Nende utasinga oli mu Commonwealth. Kubentereza kyontereza. Mwayimba kaya kayimba. Kisembazi. Banana amatoke. Aha. Nakoma. Njala funayo omuntu asobola okunyimbira akayimba ako paka ku Zedi. Oli omukazi ayagala okukulaba. Nyenze nabenga ayagala okukozesa. Yampeereza WhatsApp. Nalabye ayagala okukozesa. Nanteerako n'ekifaananyi kye ng'akyusa ati. Ne ngamba afa kinensi. Oyo omukazi ayagala okukozesa kyakubiri. Wamuwadde Serena. Ogenda ogimuggulira. Actually njagala mubuuza oba ayagala ssente oba ayagala kugendayo. Yeetaaga nnyo ssente osinga osula ku Serena. Anti kyanaasalawo. Serena eri ku $2. $2 z'emitwalo 7. Muwezi mulinda asalewo. Nenze nabenga Fani ayagala muleke tomuwa nnyo muliro. Nti kisembazi banana amatoke kapu ekyenyanja dowa olugi elephant enjovu fish kyenyanja galo wabisomerawa ate house ennyumba wabisomerawa wali ku flat betwavanga ku ssomero nga tusanga ate abalala abava ku zimu ebyekisutu wamwabiyimba waliwo abaali babiyimbako twabiyigira ntegedde olina okwejjayo ffe twayimbanga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kaddemu katandike neera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Gwe kiki ng'ontunulyanga yafu. Nooza okirabye. L, M, owulidde enjawulo. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mwayimanga. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABC. Awo noddayo eka. Tokayimbira mu maama. N'agamba naye baaba. Ate bano baasomesezza. N'agamba kasomeraako omukazi oyo asomesa. Ne salafu ya muwendo. Ne nasale naali ku salafu. Nkutidde nnyo. Ne primary. Kati salafu erina nasale. Ne primary. Ne secondary. Bazimbye flat 2. Ebyana bikoboze ebyekisiro nawe. Flat 2 zinekaaneka ziti ziri ku kkubo. Okitako n'ogamba. Kati salafu eri kuba ekibuli. Eri kuba ekibuli. Ne ezo gundi zikyaliyo. Muslim Association Ismail Examination Board. Ne babireeta. Wakisha. Wakisha. Ffe twakola wakisha. Wakisha. Ne tulyoka tuyita oluyita. Kati tetutere kuyingira gundi eno ki? Eno tuli mu July. Tuli mu time ya trip. Trip. Naye amasomero abaana emigaati gye mubatwalamu tugikoye. Ministry of Education tukoowa. Emigaati abaana gye bagendamu tugikoye. Freedom City tugikoye. Zoo tugikoye. Mukyuseemu. UBC. Ne mulyoka mutwala abaana baffe buli lunaku mu bifo byebimu buli taamu mu bifo byebimu. Omwana omukulu atuludde n'agenda mu zoo. N'omuto wa nasale leero wali emigaati. Migaati kyeki factory. Abatwala mu migaati buli ssaawa simanyi ministry yawaddeyo migaati. Bagenda mu factory y'emigaati babawaayo emigaati. Babawa emigaati baleetera abazadde balage nti no batuyamba nnyo abaana baba batutte nnyo bintu ebirimu. Naye tebirimu magezi. Waliwo abagenze mu trip. Ne bakomawo. Daddy, for us, I think we should have stayed. We are bored. Yeah, andi babalabadda. Andi bagenze ku kisaawe ky'ennyonyi. N'eritamu era abaana babatwala ku kisaawe. Ne basooka ne babeera mu bbaasi essaawa nga nnamba. Ne babajjamu basimbe layini. Ne babazzaamu. Kadde bamala ne bagamba yiye ennyonyi egenda. Ne babagamba muyingire ebbaasi. Mudde mu bbaasi. Naye amasomero mubule babiri. Ku mitwalo gyaffe 2 amasomero.
No babuza mwalidde ki? Alinga gwe nalabye waliwo yagaye mu omwana mulwadde nga bamuweereza emitwalo aga. Omwana mulwadde alina infection. Ani? Kyali wange eyo. Mukazi we yamugambye omwana mulwadde alina infection. Ng'amuweereza emitwalo aga eddagala lyalimeka nti lya mitwalo 3. Bwe yatuuse eka n'abuuza omwana, how are you feeling? Did you go to hospital? No. Do you have some medicine? No. Mommy gave me Panadol. Naye abaana babi. Omusajja Okimanyi abaana be bagenda olemya abakazi obufu. teyasuze waka omusajja. Nkikyawe ekimugano osula ewaka. Yagambye asula na kkondo. Emitwalo 3 aga infection. Ani yaleeta endwadde zi infection? Infection imbuzaaliwo kuba we twakulyanga malaria yaliwo. Okimanyi nti n'abantu abakulu kati. Manyi nti abantu abakulu balwala infection. Zubeda bakuwako empiso kabina. Lwakuba nze muna ebbina lyange eggumu. Temusobola kumala gajja mu bitulituli ebyo. Ekigambo ekyemozi y'ebbina kireke. Tonyumya nti ebbina lyange eggumu. Neddala gamba nti we bakuba empiso. Ebbina lyange eggumu ku mpiso naye ligonda. Bwe n'ekigambo bbina temusobola kuba mulayini. Mukwano nnina ebbina. Ate ntuuza mugongo. Mugongo era gwe gutuula. Kati ndiweeti. Webali. Ndowooza kati mpa olubuto lwo. Bw'olumpa mba mbigula. Bayirayo bw'oba oyagala amasavu gano. Namugamba dokita nangamba tosobola kundonetingira. Oli ku ki? Oli ku blood group ki? Ndi ku O. Kisobola kuwa. Naye mmwe muli balamu. Zubeda oli nkaŋŋa. Ate nkaŋŋa n'obulamu bijjagwa manyira naawe. Blood group obadduka emyaka. Kano manyi nti Zubeda abantu bakulaba awo. Tuyinza okuddamu okukulaba mu myaka aga. Nga ffe tuli tuti. Amagumba. Banaye muliwa. Eyo blood group wote balwala. Katonda akuyita buyisi. Era kati gwe kyekiri jjajjange kye yaŋŋamba nti olina ojiwe gw'ofaanana. Gwe neesonyiwa. Naye kati gwewuunye ye yafa ku myaka 75 ye yafa. Jjajjawo yafa mu baana. Gw'okyaliwo. The curious case of Benjamin Button. N'abazzukulu bonze njo batuuma amannya. Ate abazzukulu bajja kuba kutya anti. Anti Beda nange ekyenjawulo ekiriwo bajjala buno mu video. Bagenda naye taata waffe yali muto ngono lwedda alaga mukulu. Taata mmwe yali muto nga balaga ni mukulu. Ng'otuludde. Taata wabwe tebamulaba nti naakuze. Zubeda era kati be batulaba balowooza oli mami wange. Yasama akamwa. Mami wowa. Kati bebeera naawe. Kati nze nange nkuyita anko. Mami. Wali ompulideko nga nkuyita Kasuku. Mami. Tompulira nga nkuyita anko. Ompita anko kuku. Anti kino. Kati nze nkuyita mami Beda. Mami Beda. Anko waffe twabagira. Yasama nnyo agamwa. Agamwa. Oh mami Beda. Nesonyiwa. Mami. Nga mami Irene. Mami Irene ayina shobambi. Bagiyita batya pozi? Oba ebizibu by'abakazi. Nedda. Butyaba tubulire show ya mami. Njimanyi na. Eriyo nga 20 mu August Kampala Serena Hotel. Yes. Kampala Serena Hotel. Mami agenda. Show yagirese mu Luzungu. Ya Luzungu mami yasoma. Wabati Valley. Story ye. Story temwaju. My story. Bajita my story. Irene Namatovu, my story. Nedda, my story yali ya Nantume. Strong woman. Strong woman. Mu butuufu musana. Onobaayo? Iniro baayo. Kayimba ke kikosinga okwagala. Gondi. Munfeeko saagala kunkoza, temundeetera ngambo zammwe, kubanga kyemanyi natereera. Omanyi Irene kati ye yayimba nnyo nnyimba z'abakazi kukolimira abasajja. Hati Esaaya yali mu heartbreak. Kukolimira abasajja. Naye bannaye. Kubuulirira abasajja bakyuse. Abakazi abaguma gye bali. Kugumya abakazi. Naye Irene abakazi bakuwagire. Abakazi muwagire Irene Namatovu. Mugule tiketi. Nga 20 August. Irene atulaze nti omuntu yenna ogumira omuntu wo. Oguma osinga bangi abatayanya ono musanga w'omuto watuukiridde guma amasajja obeera ofumbe Irene guma. Okirabye? So 21st August ati n'omwami agenda bbaayo. Strong woman. Nze nnyimba z'omwami nzaagala zino zalinga za ssajja. Nze nsinga kwagala Irene ne Lutaya. Oh,
pretty wange zekasaba n'akakubaako nze Yeah. nalabamu obukaba bungi mwolwo oluyimba kati nze pretty wange bukaba ki sati mulayi nina ensonyi ndaba abantu nga beemoola ababiri gwe ne baawo mbwekola mutya like as in how do you be with each other nga tuli babiri wetu abantu nga batulaba temusobola kuba mu public n'omukwatako booti nemwewa peeke nwa apeke nwa you can't peck your man in public you can't peck your man in public ogogoba njuki what I'm asking, you can't pick your man in public. Can you hug him like a big tight hug? Yeah. You can? Yeah. Zubeda tekiri romantic. Tekiri romantic ate olwokiraba ebintu byekyekola byaki byonna ebitakwatagana. Kati olwimba pretty wange gwolaba muki. Nalaba obukaba nga batudde pretty wange ngamba. Ndowooza kyenyinza okukuwa. We nalabira ddala okukaba. Sikiraba kubanga obaddewo ku lwange nananana. Nze kati njagala kaliwe yayimbira wala yoli misi nga neeraba. Oli misi ke kali mu lufi kali bala. Yaluyimbira nze. Ani. Gwe nedda naawe nedda. Tewe byekisiru. Buli wenda olwo oluyimba ati nze lwe basinga okunkubiika. Uliriza ono ani. Omwami anku. Buli wenda agamba wala yoli misi. Akutereko ddala oli Mrs. Bano abasomesa. Mrs. Director. Bambi Irene mugere mumuwagire. Ate wali wanakuba. Ndabya abalungi appetite awo njagala oveema gwe omulungi ow'ebbina. Kama samalungi. Iye gamalungi nasanga. Eyo wait tasobola kubanga yali mungi nnyo batugate ebiseera omulabiraawo. Yalina emyaka 13. Katono nasanga muno mutono oli munene. Bambi baluze mu remix. Yakunyumidde. Remix yanyumye. Omayika sitoyogera ekitali ekyo. Paza akukwatira mu bbanga. Yekaye yayimbye. Yewaddeyo mu luyimba olwo yenna anaalwogerako eti kyamu. Oba wakamalayo teyanywa nga yakutte. Lwaki yagadinga? Yakutte omuwala wa NRG. Naye maama akawala kalina engeri gye kamugambye mukawala kayomba luzungu. Naye yakavumya amabeere. Abaana b'oluzungu. N'amabeere gaako si mabi. Gali gati amabi sikeetegereza. Manene. Si manene nnyo gano ebintu byemukola ebyo si birungi ebyo. Amwe muleetedde abaana okugenda mu ssajjali. N'akawala si kabi. Kalungi nnyo akawala. Kaddugavu kali. Ate ekirungi era kaagadde kukayomba mu luzungu. Kali chocolate. Dark chocolate. Ate abaana bagenda okukola nga antidote. Antidote yaki. Yabe Yerusa. Babakwate bulungi tebamala gabavuma. Bajja kugaana okuwa abantu omusaayi. Pazo we. Yabukwatidde mu bbanga. Lwatambula bambi mu ngeri y'okusaaga. Nalabe n'abaana baaluzzeemu. Olwa. Abaana balukozemu akapera. Olwa Nasanga. Tugenda mu Nasanga Festival. Ng'akedde. My brother aganaga. Tebakuwagamba bano. Wamma tugenda kujja. Mu August Nasanga Festival. Ewa, Kololo. Ali ku Forest Resort. Forest Rweza. Watono. Kololo. Nasanga is trending international. Nasanga. Ayayaya. Hey. Ayayaya. Nasanga. Adai. Olabese uno. Okabosika. Anyway, twina banafe aba Nile Agro Industries Limited. Bakozesa Nile wheat flour, Nile Butto cooking oil. Ate balina ne modern flour, modern cooking oil, modern bar soap. So kwegamba buli supermarket we bali gendawo we mama oluyingira bwoti. Yes. Butto, ngano, muzigo, ng'oda. Don't twina ne bannaffe ba UCC wamu ne balunyo promotions. Atakula bakunyooma. Kadongo come all together. August nga 31. Tugenda kubeera ku Sheraton Gardens mujje tuliwayininge. Abantu nga be nabagambye 5, 10, 20.
nze aggalawo show gwe njagala osinga olaba. Ani aggalawo? Sebatta. Yagenda okuggalawo. Yisha. Saawa mmeka eyo? Sebatta, Walukagga, Kazibe Kapo, be baggalawo. n'omwami ono Kiweewa. Be bantwala okulaba. Njagala Harriet Sanyu. Harriet Sanyu yayimba luyimba ki? Kati ku Saakaso ono jaddi. Ne Kafe yayimba ne Sebatta. Mukyala wa Sebatta. Yayimba n'eddole y'omwana. Ne njagala ne Sebbaale. Ng'ayimba n'oli omukazi oli ne Sebbaale. Akasimo kangende nkase. Ab'emutyeni be banasasula. Koyo kuwuliriza malaaya zikukubira munera. Bannaye, tuyinayo malaria walk. Malaria walk bansa. Nga 26. Yes. Nga 26 July, tuyinayo malaria walk. Tugenda kuba tuva ku parliament awo. Ne bangamba oba bankuya ne bagamba batya? Bagoba sente ntono. Oba okutte wansi ne waggulu. So abantu kitsi Mutya tere yao squeeze back and alaye basobola okufuna kits. Bane malaria mungi. Nendo za kworo bagabe n'obutimba bw'ensiri. Naye abagaba obutimba bw'ensiri. Nga bumpi. Temutuwa bino bya rawundi. Omuntu mubuuze. Box bumpi bannaye. Tebujjaako ku bitanda bye tulina. Ekirala ebigundi ebyo mutubuulire bikuuta bitanda oba by'abantu kwebakamu. Nozo omulabi. Afuuse ekizibu. N'ebyekisiru. Ne bannaye 11 bambi muje muwagire Grace Nakimera. Mutubulane September. 11 September World Trade Center ebagirumba. Grace Nakimera nina okujja mu show yi. Yangamba muli muti waliwo nga bamuyirasi. Grace Nakimera mukwano gwange. Nangamba waliwo nga bamuyirasi. Naliwo bulungi nnyo. Naliwo. Naye just mudusa mu ddwali. Butereevu. Naye just bwe nayogerako ne banyiigira. Nekyo tetusobola twawula. Yangamba mmwe temusobola kwawukana muvudde wala. Abantu bakooye. Owaaye. Ensi enkoowa buli lukya. Naye ne bajjukira nti nze waabwe. Okitegedde? So byebyo nno ndowooza mutyaba waliwo eki kye tuleseeyo? Birthday ya Maria. Maria ki? Maria waffe. Owa keki. Ye Kisha Maria. Marie Bexe. Marie banebula ali atya omunoonya omuzeeyi waffa Nero. Nakunyonyola ekyabbuule. Antayinza wasiza ate mbudde buno buula baali. Mutagenda wasa naye yafuna omukazi ali bulungi. Bakole batya. Kati oyagala akola atya? Emirimu tewali. Emirimu ki? Oyagala kuddamu kulaba bintu wano bya unemployment tayinza gigattana mukazi. Ayo tuleetera era ebizibu ani agenda muwolereza. Kati nno okyali kwabo wabo nno bo bayinza okuba bajja baggula waliwo abaagudde mu unemployment. Unemployment yekulumba totegedde. Nkogambye. Bannaye mwegendereze emirimu girina engeri gye giggwawo omuntu akeera bukezi naggala ku kampani ye. Tuyimbire Maria. Marie. Tulofumbe Maria. Bambi nawe birthday toyinza muyimbire ebyo bintu. Mazaalibwa ng'ate omujjukiza kale ne bw'aba alina by'ayitamu. Happy birthday to you. Yanjirawo omubiri Maria. Maria yambulako. Abantu bayogera ebigambo bingi ku Maria ne yeekyawa. Waliwo lwe yampa keeki ya nga tuva mu kuziika. Welcome back from Bali. Ate n'amala. Thank you for spending a week. Ndikuwa emboozi eyo. Maria wali weekoze ebintu. Maria buli keeki n'ekimuli. Buli keeki ebimuliba biseera. Keeki zifuna sente meka okubanga buli keeki ogituwerangako ekimuli. Maria walina engeri gye weetegamu naye kale. Eyo emboozi ndigikuwa lumu. Kubanga bannaaye. Emboozi nali ngitegedde kuyako. Ate onja Samira wagitegeerako ki? Tandika. 1, 2, 3, enter. Happy birthday, dear Marie. Happy birthday. Tutandikire erintu. Tusooke n'eno kati tuyingire nga wala bandi bezikola. Zitandika ne kano. Happy birthday. Ne baleka bakomerekera mu sanyu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maria. Maria. Marie.
Happy birthday to you. You look like an angel. Mumpi yo angel nyimpi. Netugendera okubanza kenyini ndi malaika. You look like an angel. You look like an angel. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Biti. Is it? Today's a happy birthday. Kati. Kati bena ngoma. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mary. Dear Maria. Happy birthday, dear Mary. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear Maria. Are you now? Abafenero tusaba mutukulireyo cake. Tugisalire Maria wano. Naye ZUBEDA ozanyisiza emyaka. Oluwulira n'ekitaba ku ggwe. Oluwulira awo oli ayuga. Oyasaba ebintu ebitali mbageze ebijjirawa. Oli ali mukama mwongeddeko omwaka. Bisigale twabima. Birthday pozi eriyo dio mwaka muno. Simanyi. Saagala kumanya. Guno mwaka ku birthday oliriza. Birthday obejjo mwaka guno. Ngenda kuleetera cake. Nga njitaddeko envi 52. Ojjajirya njagikwata njikube bukabina weki. Ekirungi leeta ene etali yaki. Eno bagiyita fondant, toleeta fondant. Njagala eri ayisinge kuyingire mangu. Oyogedde ebyo ebintu gyose. Ku Monday twakola show y'okufuuwa. Abantu tebalina makulu. Abasajja akulu nampereza emboozi naŋŋamba Kasuku waliwo olw'ennakubira omukyala Kasayirensa. Kali n'owulira ngakubidde nakuweereza. Alomye yaŋŋamba lomuye yakubako akaka. Agenda owulira ka moisture. Mabega. Nga kayitawo. Otuzizi. Ate kayina alusa. Waliwo ogwokya n'okwokya. Ne gukwokyeza ddala n'ofuuka leedi. Alusambi. Asa tezeetaaga sayirensa. Mubeere bulungi mwera. Oggwawo n'ofuuka nga ggonjo. N'omyukirira. Ndeka tonnyongera. Nga tonnafuna gastric. Nakwokya yenna nti kagalitanga sayirensa. Nekakubabula n'oyimuka bulungi. Kati awo oyimuseemu. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange.